ekiralo genda okulanga basirisi kuba ngenda nendaba nembera ku TV nendaba comedians nga bawe embozo okwagala okusanyusa ne bwe baba boogera ebintu ebitegeera tosobola kulaba muntu ng'aseka naye comedian bw'ajja n'ayogera ekintu ekyobuwemu nakola ne movement nga yabuwemu genda okulaba abantu bonna nga bafa nga bagwa eri owaaye gwe akulira ebyempewo amativi n'amaradio diri muyiteekayo ko emisomo ku encouraginga bannansi okutandika ku TV z'abaana nze nina TV Foundation abaana bange ndaba nabo firimu naye ebiseera ebisinga lo firimu ze bateekako n'okwata ku maaso n'ovaawo nodda n'ogenda ng'olaba ebibuzo bikuyitiriddeko taata lwaki abo anko abamu bampita anka bamutaata lwaki abo beetuddeko kati lwaki beeruma noga kati bino mbiddemu ntya ng'oli yayina emizeegye egyakasego gwe ng'omusawo waliwo point gy'otuukako n'olowooza nti ogwo gwandiba omuzimu oba gwe tokikiririzaamu kakati kuba Bible ne Quran bitugamba sitani gyali naye kati twatandise ku mize ya exposure lwaki abantu abaana abamu babeera kiki bali tulabye community mwe babeera we basula kale mentorship then ne tutunulira ne ebintu ebirala katugambe ng'okuba nti omwana abeera exposed early mu bintu ebyokwegatta kati bya mitundu ebiri omwana omwaso basobola kati ngoye bw'aba atunuza omwana mu mbuga stand n'amukuza n'akula naye je nakuza omwana biki bikyakuza omwana oyo nanjagala nnyo nga nze mbadde mukozi we kubanga navudde buto nga mumentaringa kiba kitegeeza nti omwana ono kyangu nnyo okufuna gye tuyita sexual maniac abatugoberera mwena mbalamusizza mukama mulungi nerera abukeesezza mwebale tuwa amaanyi mwebale tugoberera mwebale tufuula banjawulo mwebale kutwesiga era mwebale kukkiriza nti weewaawo sofa wetukutte weewo tetulina kuta ebibi bisiŋŋana wadde nga bina bisigala bibi gwe munange wulira message eno Rabongo Charity Foundation weebale kukyaza Dr. Jane annyonnyodde bulungi nnyo naye wembuuliza kiki ekireetera abakozi okutunuza abaana abato mu mbuga za sitaani embuga za sitaani mwenna muzimanyi nze nakirabako omukozi yayonsanga omwana wa mukama we amabeere ge Katonda wange bwe yaraba tekimumalidde yateekanga omwana mu bukyala bwe n'amukomba omwana eyamaliranga omukozi ekizibu kye eky'obwagazi awo nno wembuuliza dokita is that also a mental illness ekyo nakyo kirwadde kya bwongo oba kintu kirala nnyo ekimutengula n'akola ekintu ekyo gwe munanga ngoberera emboozi eno yansusseeko message eno yansusseeko ne ŋŋamba engejja sitalina experience y'abakyala kankyaze ku mukyalo ono mukyala muzadde muntu mukulu osanga ate embeera nasobola oginnyonnyola okunsinga wabula nagasse abantu babiri leero nagasse dokita ku kyobukugu nengatta n'omuntu maama alaba ebintu ng'omuntu gyebaleko nyabo kale anko nawe gyebaleko abantu beyanjulire abantu amannya gange bampita Namubiru Jackie
Nalongo. Weddira Mamba. Neddira Mamba. Nange neddira Mamba. Iwe tutagirya naye amazzi tuganywa. Era gwo nga nywera ddala. Eyo tetugirya. Kakati message eno giwulidde bulungi Nalongo. Message ngiwulidde bulungi. Ngikuddiremu. Ngiwulidde era ne by'oŋŋamba by'osomye ne mbitegeera. Kiki kino? Kati nganze mu kulowooza okwange ng'era Katonda we yagamba nti tuli mu biseera eby'oluvannyuma kireka tutuuse mu biseera eby'oluvannyuma ku nsi kuno kubanga omukyala oyinza otya okuddira omwana n'omukola ekikolwa bwe kityo obeera nga tolina kizibu ku bwongo ng'otegeera bulungi sisuubira nti osobola okukola ekintu bwe kityo. Kintu kino ali okiwuliddeko kacyokola kutuuka wano wali okiwuliddeko? Nze nkuza otuuka wano badde siwulyanko bakazi bakabasanya baana nga mmanyi basajja ng'era bempulira omusajja yakutte omwana yamutunuza mu mbuga ya sitaani era omusajja nga bwentyo wembiwulira bwe bijja bitambula naye ate kino okiŋŋambye mpulira nga kinkosezza oba nnyo ku bwongo n'abakyala netandika oba okubatya. Embeera z'abakyala ez'okwagala bwe zibatuuka ku bwongo basobola okutuuka ku eno level oba ono alina mizimu. Oyo alinawo beezi mizimu aye alina guno omuzimu nga tuyita ogw'akaseego sikulimba kubanga sakale kaneeyogereko nga nze embeera ezange sijja kwogerera balala buli omu alina embeera ze kuba nze ndaba abakyala tetuli nnyo oba bwagazi bukuteeka kutandike n'okulowooza okwagala omwana omuto nze nganze omwana gwe twogerako omuwere omwana omuwereseza aba ava ku myaka ku mwezi nga ku lunaku olumu mpaka emyaka 3 giba emyaka 3 omwana akyali omuto bebi baba bamukyamuyonsa kuva ku lunaku mpaka emyaka 3 baba bakyamuyonsa. Ku kyalo gye wakulira Nalongo wakulira wa? Nze nakulira Wakiso ekyalo bakiyita Kigoma kwe nakulira. Toyina mbeera yonna gye wali olabe efaananizaako kintu kino? Mbadde sigirabangako. Kipya ku matu gange. Kipya sikiwulirangako nti omukazi yakabasanyiza omwana omuto. Omuwere. Oba omwana yenna omulenzi. Ekyo mbadde sikiwulirangako. Soose kiwulira olwaliro okiŋŋambye. Mbadde emize egyo ngiwulira mu basajja. Ng'era betusinga okutya musajja tomulekera mwana wo mwana omuwala toyina mulinaanyisa musajja toyina kumulagajjalira eri omusajja ng'abakazi tetumanyi nti ate naffe tubikola. Nalongo ekyo gwe ng'omukyala kikulekawa mu ndowooza eri bakyala banno kugamba kikuleetera kimbwongo kubanga tulaba omukyala yalaba nga tekimumalidde n'ateeka n'omwana mu bukyala bwe n'abunyonka. Ekyo kikulekawa ng'omukyala? Nze nganze omukyala bannaye n'abeera nga aladde mwana wange oba nenkimanya nze nnyinza n'omugwa mu bulago sikulimba nemutuga bwa butuzi kuba ekikolwa kye yakoze kya butemu. Jjukirako abantu tubeera n'ebirwadde byaffe tutambula n'ekirwadde kyo oteeka omwana wa munno mu bukyala bwagende afune ebirwadde byonna by'olina kati watya okubeera ng'olina siriimu. Siriimu ali awo waliwo nazino endwadde ze tuyita UTI. Kimanyi omwana asobola omugenda mu mimiro n'afuna obwo obulwadde nga bumuyitidde mu mimiro n'abufuna. Olaba niko okugenda okubeera ng'ogenda kujjanjaba birwadde by'otamanyi. Kiki ekyaniviiriddeko omukyalo okukola ekintu ekyo? Buba busungu, mbeera yakutumbiira mu bintu bya bwagazi oba muzimu oli ajja n'omuzimu gwe n'agamba omuzimu gwe nkangumalire ku mwana? Oluusi gusobola okuba omuzimu ng'oli yalina emizeegye egy'akasego naye ate oludda tuyinza okuddako emabega. Oluusi n'abakozi bano bakola ekintu ekyagala olumya bazadde b'abaana naffe abakozesa abaana. Osobola okubeera ng'olina omukozi naye ng'omulaba nga kasasiro naye ng'anoonya anaakulumizaawa naye n'akulumizaawo naawe okusinziira obulumi bw'ojja omuyisaamu nga tomufudde nga muntu. Kati mu mbeera kale eyo nga ggwe awusigaalo wali owuliddeko ko baawusigaala bakabasanyizibwa abasajja? Ekyo nali nkiwuliddeko. Sikirabangako ku maaso gange naye nkiwulira abasajja bakabasanya abaana abawala n'amukolesereza ddala oluusi bamufunisa n'olubuto tolumala lumufunisa n'amugoba mwana agenda n'azunga n'ensi
nali nkiwuliddeko. Waludeho ku kintu ekintu kawe ekigambo abantu bakozesa nti alina emizimu gy'obuseegu. Ekyo anko nkiwulira. Naye kituufu? Kituufu bantu balina egyo emizimu y'emibi egyo egy'obwenzi egyo bagirina. Olinga ye obulamu bwe wabaera nga tafunye kitonde kisajja nga tabeerawo. Kati mu Buganda muno ng'obagamba gundi oyo alina akasagazi. Webakayita gundi talina akasagazi oba tafunye musajja tasobola kubeerawo. Tajja kubeerawo nga talina musajja. Ate egyo emyoyo emibi egyo gye babeera naye. Tekiri ku ngeri muntu gy'akuzeemu waliwo omwoyo gujja ne gukwambala. Guba gujja ne gumwambala ye nga wabeera nga takozeseddwa musajja tasobola kubeerawo. Oba omwana oyo aba yayonoonebwa ng'akyali muto n'akimanyi kati guba mwoyo mubi. Teguba mwoyo mubi. Nedda guba mwoyo mubi. Sijja kugamba nti babeera baamukozesa nga muto n'akikuliramu ate yeebeera mbeera ndala. Noono naye okubeera ng'alina empewo y'akaseego nayo mbeera ndala. Oli akikuliddemu kiba kirala noono naye kiba kirala alina eyo embeera gye bayita empewo y'akaseego. So gw'olowooza ono yayonsanga omwana mu bukyala bwe n'amabeere ge teyali mbeera ngeri gyakuzeemu oyo yali kaseegu yennyini awedde embeera. Alina muzimu gwa kaseegu. Ogwali muzimu gwa kaseegu sikulimba. Omuntu ng'oyo wandimusalidde magezi ki? Anko nze nagambye singa yali wange nga wange twali tujja kwetuga. Sinakindi. Wandimusalidde magezi nga mukyala munne wandimusalidde magezi ki? Singa mazima omuntu oyo wamulabako ng'akola ekintu ekyo wandimusalidde magezi ki nga gwe mukyala munne. Ne mulaba nga musisinkanye. Anko nga musisinkanye nenkusanga ng'oli ku mwana wa munno ng'omukabasanya. Omuntu alina embeera eyo magezi gye wandimuwadde. Nga sikusanze naye nga mmanyi olina omuze ogwo. Awo nsobola okutuula w'obeera ng'osazeewo okumpuliriza. Sobola otuula nenkukola ki nenkubuulirira. Magezi bwe guba muzimu gwa gwetaaga okukutuula. Gwera guba gwa kukutuula era mba nina omugamba tukole ki tusabe. Tweteeke mu kusaba embeera gy'olimu ekole ki eveewo ekuveeko. Ate we wandimusanze nga omwana si wo n'omukwatira mu kikolwa. Omwana wabeera nga si wange nenkukwatira mu kikolwa. Era kati ngera omanyi nti omuntu olina omutima gw'obuzadde. Era tuyinza osooka ne tuvaawo awo kubanga jjukira omuntu ng'oli muzadde ne bagamba ne ku mukono gw'okozesa gw'ozaala ne ku gw'otazaala gwe gukola ki gw'olina okukozesa. Engumi evaayo awo tewaba kuteesa. Oli mwana kintu ekitonde ekiyitibwa omwana aba muki aba mwana kitegedde. Era tugenda okugamba nti nga nze nakuyodde dda mba nakuyodde dda kubanga oli mwana ate omwana omuto biki by'oba omukola ebyo ye ate oba okijje luddawo ekyo kitegedde. Ati awo tewaba kuteesa. Eno ebadde ndowooza ya Nnaalongo ye bw'akyo bw'alowooza. Kakati njagala era mu kawairo ke kamu kugatte ku musawo Dokita ono gwe nakyaza Madamu Jane Mapenzi gwe nakyaza era yavaako message eno oli okugimpeereza mu inbox yange. Njagala twogeremukko naye ambuulire ekintu kino kiva ku sayidi ye eringa omusawo kiva ku kitwa oba endowooza enaakwatagana neya Nnaalongo oba neyange. Nze yange njagiba olundi naye katulabe. Njagala Dokita ono atubuulire kiva ku ki? Muzimu yakkiririza mizimu bulwadde ddala bulwadde bwa bwongo ngono bwe yamubuuzizza kuba ye yakirabako kiva ku ki? Weewaawo katugende ewa Dokita naye atemeteme emboozi eno abeeko ne kyatutangaaza kubanze kino kyansuseeko kyanjawulo mu mboozi ze n'akawulira era kyova olaba mbadde njagala ntemeteme sayidi bbiri nkwate ya Nnaalongo alaba ebintu mu ngeri endala then mugatte ne Dokita alaba ebintu mu ngeri endala. Deno saamu episode enaddako tunako ne solution nga tufunye endowooza eno neno tuzigatta sinakine tufuna ne comment endala enaatuyambako okwongera okulambulula ebintu bino. Katugende wa Dokita tulabe weewaawo. Tudda ku bakozi waneeno omuntu ono yanaaza omwana bw'amala omunaaza jjukira ali mu myaka gino gye twogeddeko
wali tewali muntu asobola mukozesa asiba ku TV alaba telemundo mubeera mu kisingi mubeera mu kwekwatirira nga kino ekintu kiyimusa obwagazi bwe kiba kitegeeza nti bw'abanga talina bavubuka babeera nga bamusojja wa tukwanibwa baba kukwana n'owulira bulungi obadde togenda kikola Katonda gy'atondamu omuntu nti tulisa amaaso tulisa kuwulira tulisa birowoozo naye kaakati olw'okuba nti ono omwana yaliwo ate yagenda okukola nga stimulant kitegeeza nti omwana ono yagenda okubeera playground yes kubanga omuntu ono asiba ku TV era waba alaba firimu talina firimu ndala gy'alaba okuggyako zitelemundu ezirimu love kissing touching kiba kitegeeza nti omubiri gwe gujja kubeera enhanced okudemandinga for sex so omuntu ono aliwo omwana agenda amunaaza kitegeeza agenda amwemalirako eggoga musaba batwategedde bulungi question ngamba omwana omuwere akawere kana akato buno obwana obunyonka buno yakakwatanga n'akanyonsa ku mabeere ge ne kabeera oku ne kanunulira amabeere bwe yalaba nga kiganye n'akateeka mu bitundu by'ekyama ne kanyonka ne kanuuna musawo kubanga style zombi zeenhansinga obwagazi nga bwe ŋŋambye kati omwana ono nga bwe ŋŋambye kuba mbadde njumbawumbamu obutakikola so valga ebisinga obutakikola nga okwata empologoma olina kufuuka mpologoma bw'ofuuka enge kulya bw'ofuuka empiso empologoma esobola okukulya kamafurage onyonyola abantu bategeere banne ekigenda mu maaso kubanga kyenkugambye nti ebiseera ebisinga lwaki bano abaana bakola ebintu nkugambye kati nawumbye mbe nga ngenda mu bunasayansi okulaga omubiri gubeera gutya kuba mbadde sagala kireeta nga sinaba kwogera ku mubiri nga tutunaba kuleeta nti muntu aba alina obulwadde bw'omutwe njireese nga njagala okizinga okulaga ngambye singa mbadde njogera lusawo nga ndi mu luzungu nandikireese nga bwe nandyagadde naye kati wa ndi mu lulimi ki yes exactly exactly so kakati olw'okuba nti nga bwe nkunyonyodde nti omuntu bw'aba akula basically omubiri guno omuntu gutandika okuba nti gwina obwagazi nakwadde embeera okuba nti tuba twagala kulya emmere tulya nnyo mu biseera ebyo naye nkugamba nti buli mwana akula nga atuuse mu teenage age omubiri gwe guba gweyongera okuba nti gwezuula kati nze nno bwekinsoberera kale bwe nkiza nange ku mbeera gye ntegeera nga nvudde mu kyolusawo okoyinza okiyita enkyukakyuka y'omubiri naye ku bantu 100 osobola abantu 3 abakoze ekintu ekyo ffe wano mu kukyanguya tuguyita muzimu gwa bukaba nze ndabanga omuzimu gw'obukaba ogwo kuba ffenna tuyise mu stages ezo kitwakola bintu akaana akawere nokakola ekintu bwe kityo tugenda kujja kati nze mbadde nkulaga exposure gye twandiyisa exposure bagiyita bate mu Luganda yes bakitegedde kati kangu ekyokulabirako kwe kuba nti bano abantu aba bleaching abeyerusa asobola okuba nga skini ye njeru bulungi ng'omuzungu naye bw'ageeta exposed ku musana aba afuuka atya ayengerera nafuka wa red nabeera nga gwe yajja ku muliro you get kati abeera exposed to the sun kati ono abeera exposed ku kyalaba ku TV ngambe nti obudde bwe bamala ku TV bule ne firimu ze balaba bano abakozi zibaleetera okuba nti bastimulatinga omubiri gwabwe ziri dizazi zengambye ez'obuto ne gujja kakati olw'okuba nti omuntu ono ayina omuntu gw'alera ayina ekintu kyasobola okukozesa okwekusa omwana ono nagambye yafuuka ng'ekisaawe kyagenda okuzanyiramu singa omwana ono abadde taliiwo yandibadde akola gye tuyita masturbation n'agenda mu faliso maybe n'akwata oba ettooke
maybe nakwata ekintu kyonna oba whatever ekisobola omukusa nakikozesa kubanga these things happen nakikozesa ebyo byonna menvu asobola n'okwata eryenvu nalyambaza kondomu singa ebawa eri so that maybe bweriba lyengedde nnyo terimenyeka you get nagikozesa to get satisfaction kubanga yeyo stage ya body changes kakati olwokuba nti ono omwana ayina organ nti singa akozesa eno organ kajja kuyimirira kati mu bwongo olwokuba nti buli stimulated emotionally ayina okozesa ono omwana ate nakuta kubanga already kiba kyakoze eki obwongo bwakitegese nti ekyo ekintu wadde akantu kati nnyo kalinga enjwanto kajja mukusa kuba kya bwongo so kakati tulina gye tuyita behavior disorders nga tetugenze mu bulwadde bw'obwongo nti omuntu alina empisa embi abaana abamu bakulira gy'omujja ayinza okuba nga yakulira mu mizigo kati neyeyawula abazadde n'abaana nga every time bano abazadde babeera bakola bino ebintu ng'omwana mu myaka gye abiwulira nasula nga tiyebase nga abiwulira ate ng'omuntu ayina body changes zetwayogeddeko definitely ayina okukola bino ebintu at that stage okugezesa agenda okigozesa nekikolayo nawulira omubiri negusiima kale obwongo nebusiima n'omubiri negusiima meaning that even tomorrow agenda akikola era kyova olaba mu families ezisinga abaana bangi bakomitinze incest oba okwegadanga n'abato bannaabwe nga baŋŋanda yes kubanga olwa problem eno yokuba nti abantu bawula curtains nebawula abaana nebawula n'abaana naye nga abaana olwokuba nti balina stage ya body changes omwana asula awuliriza nobaba yekyusiza bwekyusa obwongo obulowooza nti taatawo ne maama bakola ki bakola bino ebintu naye ate nga si bwe kiri lwate abantu tebekyusa naye olwokuba nti ali mu stage y'omubiri okwezuula n'enkyukakyuka y'omubiri n'enkyukakyuka y'ebirowoozo n'enkyukakyuka eyeneewulira emuleeterayo okulowooza nti every time is sex time kakati nga bwenga nti olwokuba nti ono omwana nebyetulaba kubanga omwana ow'ekyalo atalabanga ku vidiyo n'amanya nti muntu asobola okukola oral sex nti agenda kukozesa olulumi akomba omuntu mu bukyala bwe oba mu bwami bwe tasobola kikola kuba takirabangako naye ono ali exposed ku TV bw'abanga akiraba definitely kati omwana bw'abanga ebintu ebimu tabirabangako nga tali exposed gye biri tasobola bikola bano abaana mu community gye babeeramu samutame twogedde kuba nti abaana abamu bakolera gyengenza omujja okujja okunkolera abadde ng'abeera mu maka whereby kateni yeyawula maama n'abaana kati olw'okuba nti omubiri body changes weziri ye buli kyalowooza kiri focused ku kwegatta kwokka kubanga batugamba banasayansi nti obwongo bulina paati eno gye tuyita mesolimbic system simanyi bwe ngenda kyogera eyo ye senta y'obwagazi bwonna gye buva nti bw'olya emmere ennungi n'owoomerwa n'okuta endala bw'ejjo ng'ogamba musoke muleke kino ekyobutonde eky'omubiri ekyokusanyusa omubiri ekyo kyo omwana akitandika ng'ali muto n'obwoba omukuteeko bwoti ng'obadde omunaaza n'okwata akantu era ojja kulaba nga asanyuka psychology bwetu bwe tugamba yes nti omunoonyereza omu yagamba nti sexuality etandika nga tuliki nga tukyalina ababebi yes nga tukyalina ababebi nti bw'omukwatana no bakuyita kutiriginya exactly ogenda okulanga akantu kayimiridde yes bebi omuwala era ojja kulaba nga aseka asanyuka yes yemulamula nga ate bebi so kakati olw'okuba nti kino ekintu kiba kya butonde exposure yekireetera okuba nti gufuuka omuze omukyamu naye nga buli omu yenna ayita mu phases ezo suubira naawe aziyitamu nange naziyitamu ffenna twaziyitamu tuli bantu
tufena tuli bantu era batuziyiseemu kiba kitegeeza obwongo bwo bulwadde waliwo wayemu etakola awatumanyira nti kati omuntu ono tategeera bulungi oba mulwadde exactly ayinza okuba nga alina retardation ayinza okuba nga alina whatever naye ng'omuntu omulamu alina okufuna ebyo ebintu ebyona okwagala okunywa amazzi okwagala okulya emmere okwagala okwegatta n'okwagala okuba nti yeegomba ebintu by'omunsi nja kubeera kino nja kubeera kiri naye kakati exposure n'okuba nti abantu balaba ebifaananyi by'obuseegu tv ez'obuseegu omwana omulese waka omukozi omulese waka omulimu gwa kulaba tv nakulera mwana firimu zagenda okulaba zizigenda omuleetera okukola kino omuntu ono kyakola either gye yava yali abikola naye kati takyalina akola ki abimukola naye olwokuba nti omwana ono alina genito oba obutonde bwefaananyirizaako buli aba alina okozesa omwana ono nga toolbox ye waaw musawo kakati ekitegeeza nti embeera eyejja olw'engeri abaana abo gye bategekebwamu nga bakula omwana bwakula nga takiwulira nga takiwulira taata ne maama kati niyebawula nga ebintu tali exposed nabyo era akula alwawo bitegeera omala bimusomesa nti gwomusomesa teeza kijja olw'ebyo bye bawulira ne bye balaba exaggerating kuba ngambe kya butonde tujja gamba nti bamanyi nti abantu bahavinga sex bakimanyi naye abaana bano baba mentoringa nti this one kino kubanga kikolebwa mu budde bwe buti omuntu taleba bwerere bwa muntu omuntu takola bwati naye bwakulira mu society whereby kati waliwo societies for example societies nga GTs ghetto osanga omuntu yebase wali ku munne ku kisenge banywedde omwenge bekwatirira bakola batyo exactly omwana oyo for sure bonabo mujje definitely byabadde alaba ne byabadde akolayo agenda bi practicing rewo yes kwa abaana abangi bafunye mental health disorder oba trauma olw'okuba nti abakozi bennyini bazadde bano bamala okuva nga abakozi bano babaddako so babatunuza mu mbuga ya sitaani ne balaba ebintu bye batalabangako kati omwana psychological natandika okubeera ng'abeera traumatized era kyobona nti abaana abamu bwakula abamu oyinza okusanga omuntu ali mu saizi yange naye nga sifumbirwa naye nga nyina gye tuyita ganophobia nti yes nyinza okwagala omuntu naye mwegomba nayogera n'ensiima naye bwe tuba tugenda mu bintu by'ekikulu ndabira ddala nga ndabye oli eyali akola ki eyantulugunya emotionally ng'agala okunkozesa kati nenwana netandika okulwanyisa omuntu ono naye sirwa kuba nti mbadde simwagala naye bwe kituuka ku area eyo ebirowoozo byange bitandika okuddayo kutandika okwagala okulwana okwerwanako nti omuntu ono tasanye ekikola yes kakati bwe nasoma emesagi eyo waliwo omukugu omulala nabadde njagala ofuna ku sayidi zonna wenagisomeddeko nangamba nedda oyo aliko mandu akaseegu yeetaaga kusabira oba kutereza byewaabwe era oli naŋŋamba nti ojja kwesanga taata we yakikola jjajjawe yakikola nga kijjize kimugoberera ogwo omuzimu gwa buseegu nnyo tesobola kuba ndowoozo yeetaaga kuyambibwa gwe ng'omusawo waliwo point gy'otuukako n'olowooza nti ogwo gwandiba omuzimu oba gwe tokikiririzaamu kakati kuba bayibuli ne Quran bitugamba sitaani gyali naye kati twatandise ku mize ya exposure lwaki abantu abaana abamu babeera ki kye bali tulabye community mwe babeera we basula kale mentorship then ne tutunulira ne ebintu ebirala katugambe ng'okuba nti omwana abeera exposed early mu bintu ebyokwegatta kati bya mitundu ebiri omwana omwaso basobola kati ngoye bw'aba atunuza omwana mu mbuga ya sitaani n'amukuza n'akula naye gye nakuziza omwana biki bikyakuziza omwana oyo nanjagala nnyo nga nze mbadde mukozi we kubanga n'avudde buto nga mumentaringa kiba kitegeeza nti omwana ono kyangu nnyo okufuna gye tuyita sexual maniac nti omwana ono when it comes to sexual actions abeera vumbi nnyo yeebaka na buli kiramu oba oli kato oba oli ki alina okwebakako kubanga bamuguluminga nti kyekiri mu bwongo nti okwegatta kuno is the order of the exactly yabeera honi buli kaseera
kubanga abamu mentoring okuva wansi. Yes, abamu ayinza okufuna negative impulse whereby ate afuna okutya naye ate abamu bakwatirayo ne bastimulatinga excitatory center ye nabanga buli kaseera yayagala bwagazi kuba kyamukwatirwamu nti ye mentorship gye bamuleeta nti brain eno okubanga ezaala chemical bweti okusobola okunyumirwa buli saawa. Omuliro guba mulege buli kati. Guba mungi nnyo, extreme desire for having sex. Nze no nange nzikiriza nti ekiseera gwe mufirika munange ali angoberera gwe muddugavu munange okulekeraawo okwekwasa emizimu. Buli kimu muzimu naye ekintu ekyasinza okuba ekinafu kyekisolosolovinga kyo nekiyita omuzimu. Dokita ngambye nti kiva ku ntegeka ate nga nange nzikiriza nti omwana omuto kyakuzaalaba kyeyeegomba era kyatambuliramu obulamu bwe bwonna obuliddako. Gwe muganda wange ali eyo ofiisi eyo gy'otuddemu etegerera abaana abate bayiiza ne bateekerateekera. Onaakoma ddi okwekkusa buli mu kasente akajja ku mmeeza yo n'ogutwala ng'omunyago n'oleka abaana b'eggwanga okufaafaagana. Ebintu bingi ebigenda mu maaso mu nsi yaffe naye nga bw'obitunuulira bikulaga nti kyabise bwabisi naye nga kibayo ekizimbibwa ebbanga. Owaaye ggwe akulira ebyempewo amativi n'amarediyo ddi lwe muliteekayoko emisomo ku encouraginga bannansi okutandika ku tivi z'abaana. Nze nina TV foundation abaana bange ndaba nabo firimu naye ebiseera ebisinga waliwo firimu ze bateekako n'okwata ku maaso n'ovaawo nodda n'ogenda ng'olaba ebibuzo bikuyitiriddeko. Taata lwaki abo anko abamu bampita anka abamu taata lwaki abo beetuddeko kati lwaki beeruma noga kati bino mbiddemu ntya. Naye nga singa tukola TV z'abaana ne tumanya nti tayimu eno channel z'abaana ze zibe waka ojja kulaba nga n'ebibuzo bikendeera. Nze waliwo for instance ennyimba abaana ze bayimba ku foundation eyo abaana bange benjagala ennyo naye ate ne mukugera mga tukimbira biyimba byabuwemu wano tukimbira kikimba kibi najja nagamba ne anko goyimba ezizo lwaki nze tonzikiriza kuyimba muzange nomugamba akati oluyimba si lulungi nagamba nti anka ate nga balukuba ne ku radio ne ku TV ate gwe ezizo ziyimba anko oyagala anka tutandise okunfuga obubi nemugamba nedda oluyimba luno kwegamba tuddamu ebibuuzo ebitandibadde ebyaffe ngaffe abakuza b'abaana naye ngaekintu kiri simple gwayimba ennyimba ez'obuwemu oyinza okikola kati nga tonnazaala naye ogenda kuzaala ofuuke taata abaana bo oli basibira ntanda ki bw'aliwe muloli mukugira otya nti towemula nga nawe munnange ze wajjangamu ejjamba era nga wazifuula magala ekwasa. So baganda bange tuzuukuke tulekeraawo okulya mu ggwanga lyaffe okudduka. Kituufu tujja kudduka kuba tujja kuwummula waliwo tayimu y'okufa abasinga bakiyita okudduka naye ate abaana boozadde oli balekawa. Tulowooza nnyo ku baana baffe. Waliwo okwekalakasa okuli mu nsi emu nalabye oli ng'ayima mu eyo ensi emu ng'alangira ensi yaffe okubanga nti ffe kasa tufuna emmere ne tukkuta yonna tetwetaaga kumanya. Eno statement yadde yawulabe musawo ekitegeeza nti gwe kasita ofuna emmere n'okkuta oba omwana wo bamukutte oba bamuzaddemu oba owemudde nga kyekikuleetera emmere ku sowaani kugamba kyabadde fana nnyo nakyewunyiza nti n'ensi endala zitandise otutegeera nti ffe tuli balya mmere kasita embuto zaffe zikkuta ebya bino kyetaaga kumanya. Kino kyabulabe gwe taata w'eggwanga ali eyo maama w'eggwanga ali eyo n'omuvubuka embula kalevu envuumulo Katonda gwawadde obulamu lwaki tosituka n'obeemu ku nsonga lwaki eggwanga lyo lyakyuka muntegeera munneeyisa kubanga nno ffe tumanyikiddwa wano nti ensi yaffe yaddembe nnyo era kuva ddanga bagamba nti bw'ogenda e Uganda abantu baamu balinganga ennyanja n'ensozi zaamu byonna baddembe ekitenkanika naye kati bw'otunuulira by the way n'ebitontome ebiyiyizibwa ku market essaawa zino ogenda n'olaba nga ebitontomwe 8 ku 10 byonna byabuwemu. Wawulirirako ko obutabo bwe basomanga ku maradios nga ezinunula omunaku nkyalira walumba ettanda omuntu wabulirako ko abantu abawandiika obutabo obwo engero ebintu ebyo twabikuliramu era ndowooza Katonda yatuyamba ntubirozaako ne bitukuza tuli banjawulo naye goloza abaana ab'omulembe guno bitonde bingi bagenda osangawo. So kati waliwo ekyo ayogera nti
abantu buli lwe baleeta omulamwa ogw'okwogera ku bintu ebisobola okuyamba abantu okwekulakulanya mu bwongo, si kwekulakulanya mu nsimbi naye mu bwongo. Abantu bagamba kale programu ezo zibwa nti it is true. Buli lwoyogera ku bintu ebyakikadde, you know, abo ba BBC born before computer era, ebintu bwe bityo. Naye kati ebintu kubanga tosobola kuba nti obeera ku ekintu ky'okwegatta kya butonde. So tetusanya na kubeera nga tukiyimbira mu nnyimba tukiteekamu kuba kya butonde. We have to have sex, si bwe kiri? Sex is good, sex is mu science batugamba relieving stress. Etuleetera okuzaala, kuleeta abantu ku nsi. So si kye kintu kye twandibadde tuyimbirira buli kaseera nti omuntu bw'akyogerako abantu ne basanyuka nnyo. Nti bw'oyogera ekirala ogenda okulaba nga basirisi. Kuba ngenda nendaba nembeera ku TV nendaba comedians nga bawa emboozi okwagala okusanyusa. Ne bwe baba boogera ebintu ebitegeera tosobola kulaba muntu ng'aseka. Naye comedian bw'ajja n'ayogera ekintu eky'obuwemu n'akola ne movement nga ya buwemu ogenda okulaba abantu bonna nga bafa nga bagwa eri. The question is parts zayogeddeko ffenna tuziina wala taziina byayogeddeko biba byakwegatta oba kwebaka. People have sex every day. So what is the fancy? Tewali kintu okujjako nti ebintu bino tubireeta kwagala kuno n'abaana nti mu nsi tulina okubeera nga to having a sex yokka nga tetukoze. Yes. So ye concept abaana abato kati gye balina kaakano era kyova olaba nti abakozi twogera ku bakozi. Ye concept eriwo nti omulese alina smartphone ali mu coachinga pornography. Kati pornography ni bw'anaamala okucoachinga video oba firimu ng'erimu okwegatta. Abantu beeromansi nga beenuuna. Omusubira ng'omubiri gwe gumaze okukyankala n'akola atya? Kubanga ali mu kisaakaati kyo kati akola atya? Agende agule abamalayi nedda, oba agule omusajja ajja amukoleko nedda. Kati ono omwana oba ayina ekitonde kyayagala ekigenda omukusa ajja kukola anything nakugambye nti omwana ono agenda okwebaka n'akaana akato akabebi. Sex ebeera mu bwongo tebeera ku mubiri. Omubiri guno tukukozesa eringa tool oba eringa ekikozesebwa. Kyekyo kaakati tool eri mu bwongo kino agenda kikozesa just as finishing. Yes, naye kubanga sex ebeera mu bwongo osooka kulowooza nomala okulowooza no meditatinga ku kintu kyolowoozezaako, you contemplate about it, then nechukwa motivation kyogenda okuactinga. Yes, so I'm acting maze okulaba pornography abagayi bali mu kwesojja, then ekiddako omubiri kati gutandise guyigo gwagala kati kiri nkole nti kakati ono nja kutandika omuzanyisa definitely ng'omwana omuto kubanga obwongo buli active si mulwadde ojja alina okuyimirira. Kati olw'okuba nti sex ebeera mu bwongo ngenda kwosona omwana okumaliriza ekizibu kyange nakuwadde ekyokulabirako nti okwebaka n'ono omwana kuba omuntu ajagamba omwana ono amutuuka atya. That's not the main problem. Kubanga abanga masturbating nti okumasturbating tuwetaaga kugenda kuleeta mutayimbwa, tuwetaaga kuleeta bucket eri. Kiba mu bwongo n'okozesa ekintu kyonna ky'oba oyina n'ofuna satisfaction nga yeebase n'omwami oba nga yeebase n'omukyala kubanga kya bwongo. Kati n'ono omuntu bwatwe bwakola. So method zonna zagenda okulaba mu pornography eno zagenda okukola ki? Okuteekako n'omwana oba kwogera muli oba kuhizinga ng'akikola era kyagenda okukola ki? Okukolako n'omwana. So oba omwana akaaba nga awulira obulumi tekimukwatako. So omulembe oguliwo kati bannaffe bayimbira ddala pornography ng'abulako bifaananyi asigire ddala ekifaananyi ekyandibadde mu bwakabaka bwa Lucifer. Enduulu zitta abantu okuwaga n'oluyoogaano. Ebintu ebyo nga bikolwa bwebakomako nti bana ekisusse bagamba nti ate ggwe byoliko tobitegeera weeyisanga bakadde naye kwegwe omulembe oguliko. Twerabidde nti omulembe guno oguliko bwe guliva kati waliwo omulembe ogugenda okuddako. Of course. Kati omulembe ogugenda okuddako awo neebuuliza nti gwe guliba gutya. Ate si ffe tusose okwegatta. Bajjajjaffe beegatta ne bazaala bannyaffe ne basijui baani era generation eni gye tulimu waliwo abantu abasookawo ne mu biseera bya Isa
oba ebiseera bya Jesus bakolanga ebintu bino era mu generation mwe twava kuba singa tebabikola twandibadde tetuliiwo. So olowooza solution eriruddawa kubanga nze yange era nakubiriza bannanga bali abatugoberera abatuteekateeka n'abaagalinya eggwanga lyaffe abalifuga n'abalikulembera nti kyekiseera batekewo essira nti mativi agamemuka essaawa zino agavaayo n'abaana bato babalowoozeeko nti kubanga kale olutalo lw'okulwanyisa ekintu ekyo wabawo koccano z'abaana abato luba lwangu kubanga obaninga ez'abakulu nga ez'abakulu kasigale nga z'abakulu naye tv y'abaana abato kebeeko bukatyuni kebereko obuyimba bwabwe okubategeka naye kati speed eriwo abantu engeri gye batambuzamu obuseegu bali abagamba nti guno omulembe gwaffe gwe gusembayo tufe banyanga abeesasuza banyanga balina ekiruyi kwegamba bomu eringanga eyabise nti ekintu kye bazimba edda kyabise kati goloza solution eriki kubanze yadde yange gokiraba otya kale nga tunaba okutuuka ku solution nzirayo eri omuntu yagambye olowooza si muzimu naye okuwumbawumba tulina okumanya twogedde ku stage za njawulo lwaki abantu batuuka ekiseera ne bakozesa abaana abato ne bakozesa obuwere exactly abantu abamu balina okusinziira ku mbeera gye njogeddeko badevelopinga sexual addiction ekyo kyonyina okikatiriza nti omuntu omu alina asobola okuba nga already ali addicted to sex nga ye alina she's a sexual maniac nga buli kaseera bayagala bamwebakeko ndowooza yeno gye mugiyita kasagazi exactly kati ffe twandigiyise nti addiction kuba it becomes a habitual disorder ate ebeera mental nti omuntu aba ayagala okuba nti yegatta buli kaseera nga gundi ye eri very extreme center yenge eri very extreme ye buli kaseera aba ayagala abeere nga release nga buli kaseera abeera honi abo abantu gye bali bwe batyo so bwe mba ndeeta omukozi sijja kumanya ani ali sexually active nani ali addicted naye tulina okumanya nti abantu bonna betuleeta mu maka okujja okutukolera they are sexually active because of age era they can do anything basobola okwebaka ku muwere naye basobola okwebaka naku bano ba myaka gumu 2 3 4 ne baba exposinga into sex ate bakikoze bangi nti baleka abaana ewaka wadde tebalina buwere naye abakozi bano bebaka ku baana yes so solution yekyekya kizirizamuko kati solution twayogedde kuti tulaba stimulation ekintu ekireetera bano abaana to engage okuba nti they are sexually active naye kiki ekibaleetera kati force ekiteekamu omuliro bintu bye tulaba kubanga eriiso lino oliraba wano eriiso buli kye lulaba brain etandika okuba nti etandika gye twandise encoding bwemala okwekodinga ne storinga bwemala okustoringa it retrieves meaning ndeeta nendaba nenteeka mu bwongo obwongo ne bukola storage ne bustoringa bumala okustoringa there is retrieving time gye bugenda okuba nti bureleasinga kati bureleasinga byenateeka ki mu bwongo kati byendowooza bwe mba ngulowoozezaako ennyo nensula nga nkulowoozaako singa waba waliwo omuntu gwe nebase naye definitely ekintu ekyo ngenda kikola mu linnya lye alowooze nti mwagala nnyo naye nga ekikulu kiri nti sigwe ndiko ndikugwe naye mwoli so kituba kiteeza mba nga azanya firimu exactly kyekino ekihappeninga ku baana abaana so tuleesa abantu abali sexually active who have body changes bayitamu tubaleese waliwo tv an associate tv kwasiiba ayina essimu kati janakoma okuba nti abeera exposed ku byalaba ku ssimu omubiri gwe gugenda kubeera extremely stimulated kati wano mu kuprinting ayina okuprintingira ku mwana we kwekusa si kugezesa kwekusa kuba abamu twandigambye okugezesa kwandibadde ku mwana ya 1 2 3 babagezesa kutandika okwekutikiriza ku banaabwe kuzanya bya maama bya taata kwekutukiriza natandika okukola obustyle kusinzira ku kyalabyo bakatuni kuba n'abaana abamu bonooneserwa katuni waliwo katuni ezijja nga ziri mu bya buseegu nayagala okikola ku mwana munne ababeera bagezesa naye ono
abeera yeekusa akusa desires olwa demand y'omubiri. Exactly. So kakati twandigambye nti oba bajjayo TV baziteeke mu bisenge bateeka ku padlock ate esimu abamu babajjako amasimu balina butooki katugambe bw'aba alina akatooki ate omubiri obwongo ogenda bukola togenda buteeka padlock. So I believe nti ekintu ekisookera ddala kwe kuwa awareness. Yes, n'okuba nti abantu bano babeera n'obudde obw'okubatta like ekifo ky'okubeera mu kikomera 24/7 atandika okufuna ebirowoozo ebikyamu. Bw'agenda nalaazi nga n'amanya nti abasajja bayitayita ne bamuyita n'agaana kimuleetera resilience oba okubeera omugumu n'agamba okay yes kuba waliwo okuba nti bakukwanirira naye togenda ekyo kyokka kikumala okuteeka obwongo bwo ewamu notareleasinga chemicals ezigenda okuba nti kati I have to play sex. So abantu bano balina abakozi babayisa nga nsolo babateemuko baba freedom yaabwe ey'obuntu amanye nti alina muntu munne amutemu amulekere mukugagwa osanga abantu bangi ng'omukozi tayagala afulume tayagala akole ekita so babateemuko. Yes, bagenda babeera exposed bagenda mu katale bamusiyesiye ekyo kyokka kimuwa satisfaction. Yeah. So omuntu yenna nga is an addict wa sex n'ebintu ebirala naye osobola okumuyamba n'omukakkanya. Yes, kubanga tubawa skills eza behavior change. We look at risk factors ezisobola okuva mu kikolwa kyali ate bwe tulaba nga tukoze vitals ne tulaba kubanga bw'oba oli addicted every time bw'oba olowooza ku kintu ky'oyagala okukola ekyo pressure yo egenda waggulu kubanga ofuna anxiety. So bwe tulaba nga anxiety eri waggulu pressure ne tupima pressure omubiri gwezobya omuntu yeraliikirira tumuteeka ku ddagala okulaba nti tukakkanya nervous system ye okiraba kati nga bwe tumuwa eddagala ly'okwogera naye okumuteeka mu shape okumubudaabuda. Let's come on out. Let's come together and fight for the rights of those struggling with addiction. Not just live of it. Access treatment on